omuwala ng'anywa ne mukazi we kyere tewali abagambako nga n'okwekikisinga bwe beekiisa abasajja anti bayinza ogala kano tokakwatako kabba wange nandikubuliddeyo omuntu omu yeyambula omuwala oyo yali akola na mu movit yakuba pekiseni oyanjooga kati yakuba pekiseni n'aleeta ku nnyo omusiyazi omukazi omusiyazi ayandibadde omusiyazi omusajja ng'ali mu fomu ya mukazi ayogera nga mukazi Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganye n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu eryennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 0757 26 6 ne 0783 zonna zireeta Bright go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku Alive kwe tuli amanya bampita Rimasam oboso okumpita Metan Club Bongo weewaawo twesimye nnyo olunaku luno twesimye nnyo lwakakuba wabweru katonye wadde nga ate we katonye ebiseera ebisaka kutaataaganyaamu naye obwo bulungi bwa Katonda gwoba olaba kutaataaganya ate nga waliwo abayise engalo mu maaso bagamba leero tugenda kubala kusiga era ebimira bigenda kubala tugenda kufuna akamere olwo nno tugenda sobola okuliisa amawanga ne famire zaffe. Kale mukawaayirawo kennyini wetugambira nti kizibu nnyo okutuula mu ntebe emu abeera ono aba asaba mwana ng'oli ajjamu omwana ono aba asaba kuyingira kukomera ng'oli akubamu n'eŋŋumi ng'agamba bansibe ono aba azaalibwa ng'omulala bamutwala mu bitooke abalaba basanyukira olubuto ng'oli akuba mukazi w'embooko ku lubuto luveemu. Kale ebyo byonna
buli bwabiraba ate nno n'afuna engeri gy'abiramula kyekimufuula obwenkizo. Labongo Charity Foundation essomero twamaze odisereka, tugenda kusereka kati art room ne room y'okutunga nga bwetusitula n'ennyumba z'abasomesa. Mwebale tuwatisa, mwebale tulaga amaanyi, mwebale gula bisiige byaffe, mwebale tugulako ntebe zaffe, mwebale tuwa hotels zammwe tuzidesigninge kibaite kibangawo foundation okubeerawo ng'egamba nti ffe tubeesinga kwa ssente k'abazungu, tubeesinga ku mikono gyaffe. Obwana ku luguudo bwe tujjayo tubuyigiriza ebyomitwe, mu kifo ky'okunywa enjaga, mu kifo ky'okunywa ebisigara, mu kifo ky'okubulya ebisiyaga, naye ebirala tubugamba nti nedda. Amaanyi gano gonna mugateeke mu kukola obutebe, mu kusiiga ebifaananyi, mu kutunga. Olw'akasente ffe ke tujjamu nga tubitunze, bwe tugula amadagala, bwe tuwa ekimu eky'ekkumi mu makyaki, bwe tuyamba abakadde ku kyalo, bamulekwa ne bannamwandu, ekitiibwa kya Katonda ne kiyimusibwa. So tokoowa gwe mwana wa Katonda ali eyo, ndowooza ensonga ogiwulira, era point weeri awo. Tetwajja kuwanikira abazungu mabaluwa kuba naffe abazungu tuwulira muli nti Katonda wawe Katonda waffe, wadde nga aliwo abaagala otuzza emabega. Ye nga oba akamugamba nti saagala muzungu kumusabiriza, ate naga nti munenze nandikuyambye naye kati abazungu basinga ssente, muwandiikireyoko ebbaluwa ne bwakuwayo $20. Nogamba omuntu ono tategeera njiri gye tubuulira. Enjiri eri nti ku mwana wa Katonda atasobola kuyimirira naffe, bambi totuwa amagezi gasabiriza. Kuba kati abaana bano twagala tubazimbemu ennono y'obutasabiriza. Byatandikira mu bazungu, kyova bannayuganda abasinga tebakyali mwesigwa kati. Gwe wakasente akakuba ku mumwa, kuba bamanyira kubawa, bo tebalina kuwa. Bannayuganda batondebwa kwagalwa, bo tebalina kwagala. Kati betwagala okumenyawo. Kati ffe bw'otuzza e Misiri oba tutegedde enjiri gye tubuulira. Enjiri eri nti abaana betujja ku luguudo tubaleeta wano ne bakola, ne tubayigiriza. Bw'omala okukola kana akatebe k'okozoola bye bakaguze, kati kwata twala ekimu eky'ekkumi mu kyaki, kwata omukadde oli asiiba enjala omugulire sukaali, tubazzaamu ak'obuntu nate. Olwo nno obuweereza ne butambula nga tebuyimiridde nnyo ku bantu bannamize gye tutategeera. Abamu bajja n'emize emibi naye amunayo nakyomwagalako olw'okuba afuuka musabi omusabirizi ne bitabuka. Toyina sse, togenda kugamba kintu na kimu, togenda. Ye wagamba nti munaye kati nze omuze gwange gwe guno oteekawo buteesi, kubanga alina okuwa omutwalo betwagala okujja mu baana baffe. Abaana baffe babibaga bisi batwazi. Zanda mubye galubindi pase oyo ye ndowooza y'omu ku bantu abakyasinze okuba ambo mu Uganda wano, ba celebrity. Naye omuvubuka ali ambo, pase ali ambo. Omwami pase yamasteringa ekyokuba ambo. Ate munnange ffe twayimbanga nga pase oyo ye MC ku Sheri wali Kabalagala. Nze sijjukira lunaku ne bwe nali nkyayiriba music we nga tannayitawo, pase lwe yaŋŋamba nti mpaayo omutwalo oyimbe ne musiriki. Era omusajja oyo wanjawulo nnyo. Awaddewo omuntu omu yabadde ayagala gezaako okumuzalawa. Nina oluyimba olwendeese wano tebulina kuluwulirako, naye nga ndiwa DJ. Kati DJ ndowooza ye yabadde tantegedde. Namugamba naye gwe ono omumanyi, ono ye Zandamani. Ono Zandamani abadde mulwadde okumala ebbanga lyonna, naye ng'ono omusajja yali yeeyisa bulungi. Ate tugamba obubonero obwo bw'oyogeddeko ku musajja oyo yategezezaako okutegeeza DJ nti ono omuntu gw'obuusa amaaso gw'olabye. Yes. Tukiddamu bambi muwe obudde muwulirize. Ye yabadde alowooza kubajjukira sinnatuuka nze genda Buganda naye neekaseeyo ngeri akafu kabadde awo Mutundwe. Ka mukulu DJ Daniel legendary yabadde ampiseewo ku budde obwedde binangamba nti munnange oyitawo. Sinaawo nnyo kasente naye ate kubeera ewaka ojja n'otuulako wano n'owulira ku bivuga namuganda bwe bisuka ebbanga eddene banki bankoowa. Era we nagwiridde ku mukulu oyo pasi MC the legendary pase. Era mu kwogerayogera twanyumizaako ku bayimbi awo neeyisa gye beeyisaamu. Agamba nti weeyisa obulungi
mu maaso osobola okwanguyirwa. Weeyisa obulungi mu maaso osobola okwanguyirwa. Bw'oba weeyisizza bubi mu maaso ozibuwalirwa kubanga ono azze leero nga yeetaaga obuyambi gy'oli goyinza okumulaba nga atalina makulu nogamba asijja kusobola oba gwe sikwetaaga oba sijja kikola kola buti ne buti. So time etuuka nga ate mukama agamba nti wamma naawe olina okusitulwa kale ate gwe ne bakussa amadaala kale ate ne byetolola nga omuntu oyo naawe bamukuddiza. Kale oyinza obutagwa n'ogenda naye ate era banno bakwogerako eri nti gundi nno oyo yali yeeyisa bubi newankubadde ali bulungi ettima yali yambalanga suuti yakawemba. Kale abantu twandibadde nga tweyisa bulungi mu bannaffe. Bw'oba tosobole toyogera oba bw'oba tosobole tolaga nti onookikola ate n'otakikola oba togenderawo ddala obanga agenza okusunga. Abantu bagambye emboozi zanamanja atukubye leero tugiraba bwe tukaaba bwe tufeesa abaana tubakuŋŋaanyiza ya nnaku ate abamu nga bagamba nti enseko eziri mu mboozi eyo tezibangawo. Abaseka bakaaba n'abanakuwalidde eggwanga lyabwe banakuwalidde eggwanga lyabwe butenkanika emboozi era n'okunakuwalira ddala kubanga buli omu ensi eno agiraba bubwe. Ennyumba eri Munyonyo eri Ntinda endala eriwa Kololo. Ennyumba eri Ntebe mu bifo by'abagagga byokka ewacakalirwa. Abayimbi baserebu ab'enjawulo mwe bakuŋŋaanyiza buserebu obuto obutannatandika. Buli mukazi wa bbeeyi abeegomba. Abakazi ab'ebbeeyi mwe bakuŋŋaanyiza abavubuka abato abatannatandika na buli muvubuka wa bbeeyi abeegomba ne boonoona. Bw'oyingirayo ku binywa bya layisi ne woba tozena kasente olunywa ne wejja ebiyaga yaga bishisha bishikanka simanya ice bannange byonna nga bali omu abasiyazi bikiba twala tugende. Abawala n'abawala ng'anywa ne mukazi we. Omuwala ng'anywa ne mukazi we oliwo togedde bubi ng'anywa ne bbaawe mukazi. Omuwala ng'anywa ne mukazi we statement entuufu. Omusajja ng'anywa ne musajja we. Omusajja ng'anywa ne musajja we mukazi. Akagamba ng'anywa ne musajja we. Omusiyazi omusajja ng'anywa ne musajja we. Aba musajja we. Yes, anywa ne musajja we. Omuwala ng'anywa ne mukazi we. Kyere tewali abagambako. Nga n'okwekikisinga bwe beekiisa. Abasajja. Anti bayinza ogamba kano tukakwatako ka bba wange. Bapangisa ne bakanyamanga oli akuuma mukazi we. Musajja we. Ti omuwala asobola okupangisa kanyama wali ng'akuuma mukazi we. Gwe omulala obuteetantalirawo. Era ne bakuba bulungi ebikuba byabwe nagaagwe tuddeeka nakulaba nga weetalata nagaagwe nno nja kukukubamu. Omusajja agamba musajja we wenno nja kukukubamu. Era mu bakazi era oyo abeera omusajja era abeera mukambwe yakuba era alagira nja kukukuba. Weefuge gwe. N'ennyambala gy'ayambadde ereba ya kisajja. Nja kukukubamu. Nja kukukuba we masagga. Sente zange yakuzirya bwotyo. Yakunkula. N'abasiyazi abasajja bakula basajja baabwe. Okula kuli babakuli international bwe kutyo. Babakuli ddala esookera ddala omusiyazi omukazi. Omusiyazi ayandibadde omusiyazi omusajja ng'ali mu fomu ya mukazi. Ayogeranga mukazi. Naga ponnange gwe omusajja wange wuuyo. Nze omusajja wange wuuyo kanyangu enfe wanajja kumusanga. Muzimu kyo tukugobe nga baagala gye ne baminisita nga gye bali baminisita mu bali mu Ntinda baminisita yogera mpola abamuwendo tebogerwako bannange tebaboogerako siba omumwa bakambwe. Kale baminisita ab'ebweru Venezuela bali tutegeeza abe Venezuela eyo ab'e Bulaaya Senegal Kameruni eyo oyingidde sishaafu ebivuga ebitamiza biryomu drugs empiso kyozisanga mu empiso olina empiso nange olina alambalanga akakoko ab'empisa abo
basinzira kuva eyo mu Bungereza eyo mu London bebajja n'empiso zaabwe mu bya parkinga bifo ky'okupakingira bamulekwa abapakingire ku busokisi ku bwana obuto obwana tebwambala bunika buli eyo abasajja babukwatira ku nsiko apakinga biyiso yasobola okwekuba jane dragging ati wano obanga wano oba asobola okwedrogingira wano kisambi alla abakuba kugulu olwo ayinza okwedraginga nga ayagala kusala mubiri okugulu kwakubaka ate anti wano wakuba wano mulimu emisuwa bwakubamu bwati eddagala liba litambula lyakubye wano kishwa litegeera obuwombi bwali lisobola okutambula like okumala omwezi oba 2-3 months anti addamu nakuba eddala kati eryo ate terikyusa mutwe gwa muntu eyo drug ebeere muyamba kusala kati ngaoyo ye munene naye nga ayagala kwedraginga asale weight eyali omunene nafuuka mutini ng'akozesa bidraga kanette ntoniwe omutwe guno kangubise kisobola omukuba naaba nga tasobola kulya mmere kanfa amangu naye nga ntoniye naye nga ate wali adigire naye nga tasobola kulya mmere kati nogenda nomulaba nga akogga nogamba oba yalwala sirimu kumba obuwunga abusajja kalukulu ate ebiddagala ebyo byabantu balina ssente nze nkyalidde abantu abalina ssente bangi nga beeyonoonedde ali wali emmotoka avuga zino waliwo zino eziriko zino ezinyanga ebibukonteyina nga kyavuga naye nga ali wali kati nga baŋŋamba nkola bongo tuyambeko oyogereko naye agenda kwetta ebiddagala ebyo by'abantu sitaani byeyateekamu embala anti abantu sitaani byeyateekamu era bye babaana babola babadde basomera ekabojja bebo nti sorry nkozeseza olulimi lumu okwogera ku kabojja kale basomera mu masomero ago ag'ebbeeyi nti kabojja muno ansonyiwa balaba eyo kwegamba agefaananyiza kabojja ya bbeeyi obadde yagamba ag'ebbeeyi naye lwakuba kabojja gegamu kugasinga abaana abononesana kale nti abawaka alaba muvi bali bamugamba nti omuzanyi wa muvi wali eri abaana kidagala kyatabudde wali nakikola ki amala kitabula nga kuba omugere oluusi abalabe bagamba baba basomerako bitabo naye oluusi baba bononeka bononesa nga bwakozesa kadwaga teyebaka mbu nga teyebaka kati ate olaba omunyiwenjaga omunyiwenjaga ate siiwa draga eri omunyiwenjaga yafuuwa kwegamba enjaga ekuba bulala ku biri birittemu owenjaga aginywa enjaga nemwamukako nadda ku bibiri enjaga si nnungi naye ate akira biri kuba biri aba babinywa tebafuluma gye babeereyo mabaala gaabwe bakolayo bifo ebyenjawulo nagamba ali eyo amazeeyo wiiki namba amazeeyo ennaku 3 yagongobalira eyo enjaga yamugongobaza abakategeera be bayita be banywa oba ejango nkukubisemu wako omulaba teyebaka mukumala nnaku zizo nga yeebaka oba oli awo ng'akuba pate ku pate omusanga ku kifo kino omusanga ku kiri omusanga ku kifo kino omusanga sente bazijjawa kwegamba kyenandirozeza abantu abasinga okuba ebintu ebyo ate nomune baba bakola mu bifo bya bbeeyi agenda eri mu bifo byemutya nagenda olumala okufuna esente ye ng'agenda yandibadde ngaakiringa okumala ali muko mukolide abeerawo mukumansula kukuba kantu kakati bano abayingira n'emiso tebazeefumita nga banyiize oli akusanze omusiyaga oli kumusiyaga munne gwe lwaki oli ku bba wange nakikufumita bayitawo batya mumakanyamaawo anti ebiddagala ebyo biraba bibeera mu shisha anoosanga nga alina kyanywa tojja kulaba ojja kulaba anywa shisha ngamba bano bekuba empiso ow'empiso bw'ogyekuba olina egyekuba nga omanyi kyegenda okukolera naddala ngamba empiso eyo baaka akafumita kano kamanyi kebevumisa mu nnyama bwe benyiiza tebasobola gikozesa ngaekyokulwanyisa olina agifumita munne mu bbaala kiba kizibu ate ngaavudde kulategeera abantu abo abanywa ebiragalalaga ebyo abasinga obungi bendabyeko beoba benalabako balinga ogenda okubasanga kale ngaoyinza omulaba nogamba nakulengerera eri wala ogenda omutuukako yesi bakyankalanira ddala ogenda omutuukalako oba nkugereze muyimbi ki nomugamba why how are you nomugamba why how are you nagamba sinikira muli avumirawo awe mulaja naawe muli omuyimbi w'eggwanga gwe wawagiridde ebbanga
waliwo yegumbulidde okuwemula kimu bibiri n'akiteekawo nga tekigwanawo. Kati gulogo obaira tumanyi nti omukulu oyo alina ekintu kyakozesezza. Olowooza zembeera ze. Kumbe cocaine yayogera. Kumbe cocaine yayogera. Kati gojja kumwewala ogambe nti gundi namukoze ekirero nga musanyufu. Kumbe cocaine yakuvumye. Kati bwe kinaamala omuggwako ojja musanga nga ate ali musanyufu. Waliwo yeetonda. Omanyi nawe yeetonda. Bamanyi eyo. Kati kimuleetera n'okuba nga alina kyo gy'agenda okukola. Obudde ne buyita. Okategedde? Kimuleetera okuba nga yandibadde ava mu bbaala ssaawa 9:08 ogw'ekiro. Kimuleetera okuva mu bbaala ssaawa 4. Tubanga oyogera ku oli gw'emmanyi wange. Kimuleetera okukuba kizibya Transday in the bar. Okimanyi nti amabbaala gye gali agakuba Transday? Geri addala erinnya lyeko kati yoye. Jibbewo. Nedda sebo. Beba kuyige. Ndeka munayisa. Zarabanye yabyogera sinze. Nga olwonkwegaana. Era nange saaliyo. Ate kyaliwa. Obwayi. Bangi very very many abali ebweru abali tuddawo abali wano. So kuba kyaliwo mbayimbi. Sina linya nalimu gye ngenda kwogera. Anti twogera ku bakyali bakubeereddewo si. Sina bakuwadde ebivulu. Niba balese ebivulu mutwalo. Ne ku kikulu kyaffe waliwo yagambye. Nze mbamba ku posta wali. Bwe tuba tunawo example eno y'okuyigiriza abantu munaye okwewala bye bakozesa. Bw'oteekamu erinnya lyo tekijja kukola. Tujja beebatizamu eri endala. At least. Ababiwona. Naye ikyuyo ababiwona bizito. Azanda. Tewali star mujega. 5. Oli mugezi tewali star mujega. Of course kubanga emikono tugyetaaga. Dero bw'oba ayimbye oluyimba olulungi ojja kwetaaga mukono gw'omuyimbi ajja kukiikirira. Naye kimanyi nti kati Zanda gw'omu ku bayimbi abaliko ennyimba zo nnya ze waakakuba zibu awulira needs never lie bweneewaayo gy'oli n'omutima gwamala ne guŋŋamba odigida Zanda saba bulikyo oyo ali waggulu awulira kabula kateebalange nti nfudde naye omutonzi ye yasobodde amazima ddala nali mpedde akkiriza ti omulabe yampangudde bajja genda kutibuyiriza kaliko ekange kalwa maama ne Katonda sooka nkubiri mwako nalituuse ntya wano kanu kakawoowo zanaenda kanu kakawoowo maama ne Katonda boogera zaala boogera Mama ne Katonda boogera mazima boogera bwe ntunulayo gye nva ne ntunula ne kindaga fukamira ne mwebaza webale Mukama ne mama ne mwebaza webale kuzaala nalituuse ntya wano singa sigwe maama nalituuse ntya wano singa sigwe Mukama maama tebamunyigira yaggula maama tebamunyigira yaggula ekkubo zinazaliwa mukazi mwavu teyalina muyate tuyimba maama ne Katonda boogera ddala boogera munnange gwali eyo wakana eri maama nga tonnaba kukola nsobi yonna tewali baddewo singa si Katonda tewandibaddewo singa si maama kuba ye taata ajja mu taata asobola okufuna maama nti omwana n'abeerawo naye ate taata oyo n'atabeerawo mu myezi 9 n'emyezi egiddako taata n'atabeerawo gwe n'okula n'obeerawo n'obuuza taata yalagawa bayinza n'okugamba taata we naye n'olaba ng'oli afunya era nina omuvubuka musajja gwe nalabye era bannanga abantu mwewala okukwata ekipa z'omwenge naddala obudde bw'emisana
abantu abandaba mwewale nnyo kwata eccupa z'omwenge emisana mukaaga mutuntu yes nayiro bikaala n'otambula nayo tetuganye muntu olina ssente zo oyagala kwesanyusa beere wantu ewuwo oba ewatali kwegamba weteekeddwa okunywera omwenge ogwo ogunywera hayi n'omuntu alina ssente kasente zamufuula omujega aba mubi nnyo era bw'oba ovaawo mulekaawo gunywewa ogunyweredde guveeko zamwenda cupa ziteeke balaba bajja ku foundation bandaba ndi baana eri foundation gye twavaako eri kyova foundation yona yali entuuse ng'eri ku kkubo bweti kati ng'omuntu akulaba akuteba era bongo najja akubuuzeeko n'okola kino kakati abaana bali awo tasobola kugamba kigambo ekimumagezi nze waliwo olwo pulezidenti gwanyo yanjikirizako ekintu his excellence waliwo ekinyumire ennyo kiri the gladiator tekirekangayo ekyo mukulu oyo ngenda omulabako principal omwemboko mutanda waki gamaddeyo ddala ye Kyagulanyize Mawejje tatani Kampala era nza kanyogera okubaza nnyo Kingsaawe kuba nalindidde okulaba pulezidenti oyo okumalira ddala ebbanga naye namulaba mukisa nagufuna nga sinaba kulwala omwaka guli oguyise kanyongera okwebaza Kingsaawe ate temwerabira nogenda ku kifo kyenaku z'omwezi 14 temwerabira Kingsaawe nyambanga nako kumpa ku ddagala Kingsaawe oyo ampita ambererawo ddala n'ebibala kwata kifene zino zigulemu ebibala kati omumukyalirako Kingsaawe mba ndi awo nga bamukubira essimu ngawayi pulezidenti yazze ebusaabala olw'ennaku ezimu zagende mu budde bwo bweki ow'eddembe omukulu wange baatugende ngenda tuyigira tutuuka Busaabala geti bagitugulira ng'abakungu yatulengerera eri wala era n'agamba kabaka n'agamba bannange kingi Zandamani omugyeewa bannange mu bantu bondeetidde bonna omuntu gwe mbadde ndudde okulaba ye Zandamani bambira baalina n'obuvi kati abantu abalala balowooza mukadde kumbe masanamu nedda si masanamu leka kuleta oluvini wano nakale nalokoka nebaza mukama mulingo kyagenda mu masabo esanamu lyakuwengule ne bakwokyezaawo naye nebaza mukama kati omukulu atwaniriza atuteeka mu kifo ekirungi batandika okukola pizza atunyumyamu agamba babawe kimwagala nze nsaba bbiya kilaabu nga nkyamunywa eyo kyenyogoga eyo kya mpeeyo kya bwali misana sawa nga 8 kati baleeta bbiri emu nkinywa eggwawo ogisala endala nkalakala nayo ngenda okufuka kati ye namuleka anyumya ne saha n'ekibamba Rwakapimbe yaliwo Kabakko yaliwo n'oyo Danny Magic kati nze nva eri okukalakala mu kufuka yanningerera walanaga bannange Zandamani mwana gwe mukyali awo mukyatambula emisana n'amacupa ga bbiya mwana Zandamani kati awo tulina okuba nga twavaawo dda blood omuntu bwakulengera emisana ng'okutte ecupa ya bbiya eyo otambula nayo bw'osembera waali takusuubira kuvaamu kigambo ky'amakulu taddamu nakwesiga tasobola kwesiga aba akubuusabuusa yakugamba obugagga obuyitirivu era ekyo siri kyerabira paka lwendifa so ng'ate omuntu bw'obeerawo obadde n'onywerawo omwenge gwo n'olaga oyo gw'oli naye oba 10 b'olimu oba 5
echupa ne zisigalawo tovala abateekawo empties n'obeerawo crates munywe mbirekawo muleke kulaga abantu nti ffe twanywedde tuli balujojo era tunywa omwenge gutufuga munnanga omwenge gwogwo gwolaga abantu eriyo abatagunywa ng'ajja kuteekamu akabonero akalala nze njirabirawo ecupa ngukalakala nenyiiga era ajja kubalaabala munnange nno ogenda okunywa omwenge ogwo ng'oli mupangisa ogenda okulaba oli atagunywa ng'ate alina ennyumba y'amaka ng'alina kalina ng'alina ekidduka kye ng'alina kino so omwenge ogwo oluusi gututeeya soogera obikuba amakampani naye nnyo omwenge in the right time oba nnyo omwenge ekiro gwatannalokoka nti gunywere mu budde obutuufu oba gunywere woogunyweredde naye tutambula nagwo bajja kukubala mu kifaananyi kirala kubanga abantu betulaba n'omwenge tubalaba mu kifaananyi ky'okuba nti abo oluusi baavaako naye n'okulokoka kirungi zanda ate singa saalokoka ate nandibadde nsomesa bino abantu tubagambe gwatannalokoka katukuwa engeri gy'osobola okikolamu naye ate okulokoka lyekkubo eddungi ery'amazima n'obuntu bulamu tudde wano era bannange nze ali eyo ng'asobola olwaleero enkuba ennyonyonyonyo asobola ali eyo nkuba enzize enkuba nzizidde ku boda enkuba ennyonyonyonyo asobola okumbulira ku jaketi njagala ongulirayo jaketi ebikka omubiri nze sigaana kwogera kuba sinnaba kudda ku stage kyalina emyezi 6 gye bampa kitegeeza nzirayo nga mwaka gujja mu Gwokutaano so kati mu kutambulatambula okujja wababala bongo wano ku Charity Foundation olwaleero enkuba engubye so muzira kisaye naye asobola okungulira akajaketi nandikaagadde akusigemu taggulira akusigemu ensigo n'okugulira byanjawulo ebigambo ebitukuvu ebyo era kyova laba nkwaniriza nnyo nti oyongera okunjigiriza ebigambo bannange nsaba munsigemu olutuko lulungi naye kati kyova laba siri comfortable kulenga olutuko lungi tulaba bwentaddewo negundi endo obunyogovu bungi kale tudde wali ku kiddagala enju eno enju y'abaana tugite enju ya Lusifaali ennyumba ezo wakati awo sitaani yagifuga ennyumba ezo nnyingi nnyo ziri mu bifo ebyo byotatasobola kutegeera abantu ababeeramu mubamu n'abavubuka myaka 12 15 16 17 18 19 myaka gyonna oba bwe oyingira enju y'Ekilusifaali bagamba kana akavubuka kateke wabweru oba bagamba leeta katuyigirize mubeeramu abaana bokutandika mu senior 6 myaka 16 15 okwambuka waggulu abo paka ku muzeeyi mulaba akutte muggo aze kwekuba njaga ateeka wansi w'olulimi akyalina amannyo ateeka wansi w'eddibu muzeeyi myaka 9 ate omulaba adigidde ndongo takoowa kale obuntu obwandibaddenga nnyo kuba batugambanga nti ebintu ebyo babiterangawo nnyo bali abasirikale abalwananga entalo bafuula ebimenke obuteebaka nti aduuyi ajja kusanga mugwe muwamuki olina okuba nga oli alert 24 hours bannange obwana bonna obudduba kati waliwo akaddagala kwe bateeka ku fayiro ako kenagambe ako nateekako ejjinja wansi nanyongeza akagundi ku kafayiro n'asika kaba kasiliva kapapula kasiliva bagaita nga buno silver plate ebiri nagambe brown sugar that brown sugar oginywa n'olaba emmotoka ng'obadde olinnye taxi ng'ogenda Kampala olatandika okulaba emmotoka nga zidde emabega nga betwalabanga nga tuli baana bato ng'emmotoka zidduka naye nga gwe omuntu omukulu gwokola ki goziraba brown sugar ali ku mutwe wano tetugamba omuyimbi tugamba wakikuba tetugamba muyimbi tuliko era bananga abayimbi temuddeyo ne mulowooza nti tuli ffenna bya musicians naye tuli buli muntu yena akuba drug tudde wano gwe tutegeeza oyo brown sugar omunyuusa bwoti naye mpulira kano kantu omusalira kwako kapepa kati abantu abatunda ebintu ebyo basangayo eyo nga bakola ki ayina obuntu bwabwe sowaani babuyita busowaani era tajja bikuguliza mu lwatu nkukutu tojja namulabako tulira polisi nemukwata abitumya akatobifuna oti kati goti obadde okimanyi nti ate abakulu nabo babeereyo nga ebintu byabwe babyeyagalirako nogaa nti lulooya tulugundi obwalwayo buna butadde mubiragalagala anti amala okuva ku mirimu gye nagaa nti ngende kukuba kantu akusiba emyaka 210 n'omusanga ng'anywa omwenge gwanywa whisky naye nga talina n'ekirala kyakola ki
olaba lawyer kubanga mpologoma mu kkooti ono yabbye enkoko bamusome emyaka 2 nanyiga n'ogamba ono lwaki anyiize kumbe brown sugar yali ku mutwe kati yalamula nga kyalinyigidde kifuusi kituufu talina budde bwetegereza nsonga yagenda kwekubira biragala bye bikokeini kati ate bwava okunooleka otabulako sigala ate n'otabulako oris bena oba oteeka okufuna obuzibu oba oteeka okuvaako oba oteeka okubula ng'omuwala oli gwe nakulaga gwetwagganga yali wawa yabulira abukoto naye nga wamunyonyo katonda abalokole bannaffe muleete enjiri bukoto munyonyo ebifo ebyabagagga ebisaanamu ku luseedi era bw'olaba ekidagala nga tosobola oba osanze oli anywa omukka gwe nga togusobola nze ngezaako okubakuutira abali abalaba teweetantala kyotaasobole ojja kuva ku mulamwa ojja kubanga olina puroguramu yo gyolina okukola olunaku olwo ekuyiteko kubanga ebyo ebintu bikuba kati nga bwolaba abali amayirungi amayirungi bw'ogalya osooka n'ogagaaya nago nagagaayaako kisikubulira boolo neewera kati boolo eyo bwewera otandika okuba nga awulira obulungi olwo gatandisa okupanda kati owawulirira nti kakola kamukutte aba ayogera nnyo nze naleka egundi nevako egundi netugendako egundi kakati n'okugabiriza bw'ava mu kwogera ennyo atandika okuba nga tateredde ng'abukuta atandika okubukuta bw'ava mu kubukuta atandika okutumya obusigala ate paayo kirexi kati bw'ava mu kunywa obusigala atumya kawalagi nsale okyegedde kati bw'ava mu kunywa kawalagi ajja kugenda bbala kuki amaaso gali wegati tegali mutulo ojja musanga ng'alinga omubbi naye nga si mubbi gamuleeze nga gamuleeze ngatunudde bwati akanudde amaaso bwati kaka mairugi kirugi nga si mubbi naye ebidagala biri byakoze eki atandise okufuuka uncomfortable mu bifo eby'abantu abakuki abatabikozesa abali abamugeya ajja kutandika okulaba nga abalinga abamugeya ajja kutuuka ajja kulaba nga agenze mu kifunga kirimu ettaala eyako obulungi yagambe nze wano sijaawo banda banyo atambule agende nongamba ani akulaba kyova olaba ababikozesa bakwatagana n'abayaye bannaabwe beekolamu akakoosi kuba batya okweroopa batya okukola ki okweroopa n'okwezuula nti ono bwananzuula nti nkinywa kanonyeeyo olingende nkikubira eri kati ate eyo gye bava olusi nga bamaayuuse so nga ate ebintu byammwe mwandibikubidde ngaeyo ne mutajja ate mu bantu kubanga bw'ojja muntu n'akulaba biba bikulabisa kibi nnyo era nze sandi kikase gamba nti mwandibikubidde ngaeyo wabula ne mubireka bulesi kubanga bisobolera ddala okujjira ku mulamwa ne weeyambula osigala buti yo ojubisa nyaani yali eyambudde muganda wange kasi otandika okwogera ebitategeereka kangoma nyo natera okweyambula mwezi kusiiwa ensanafu nandikubuliddeyo omuntu omwe yeeyambula omuwala oyo yali akola namu moviti yali muwala mulungi nnyo era ali munyonyomo gomanyi yalina omusajja we komaawo yali eyo nsize komaawo toyogera nsi komaawo sogera nsi ayinza okuba yakyuka omuwala yali mulungi nga mubalagavu tezanda talimba erinnya ndyogere erinnya byowulira wano kale omuwala bya muntu kinoomu omuwala oyo so ne moviti yamukozesako ko nemuteeka kalango erinnya oyogere wakatuyisiza engeri gyenjogeddemu engeri gyenjogedde nti yakolerako moviti bategere awo basobola okutegeera owulira n'erinnya yagadyogera erinnya kati sikiteekawo olredde mbamaze okwogera omukusiba yakwogera linnya ate lwaki katukubewo nkufuwe njo kyayo kuba ndi bubiera ojja kusooka kunyimbira amini enene siteeka ojja sooka kunyimbira wansuubiza ojja sooka kayimbira nidde bampa ejira nteekako wano tofaayo ojja sooka kunyimbira ate kenzirabe kati ngenda kolera ddala n'amaanyi naye era si nyingi zigwa mu nvubo ze nze nagamba nsi makati giri etaano
zina magazine kange naye konake nina kenjija musawo okutulira mu agoli moyo wa Mukama bonsubiza otuukiriza nayanza nnyo neyanzidde erinya sigenda kulyogera kubanga bwe ndyogera alina abantu be ate Zanderman muyimbi w'abantu ajja kutuuka yali muyimbi yali Vixen wama video Vixen nanti basobola okuteekako bizigo basobola okuteeka brand kale mu kubeera obulungi omubalagavu yalimbibwa mu kubeera obulungi omuki yalimbibwa kazi wattu aliyo omulungi ng'alina akaboga kafiga figa kaboga anti tomanya emboga oba Coca-Cola bottle shaper Coca-Cola figure shaper bottle ya Coca-Cola naye ina akakantu yali n'ekiwato k'ekaboga yali asibye akaboga yali asibye ekiwato Coca-Cola shaper bottle shaper na obugambo obuyigirawa naye oli mukugu wate sitaba mujagujagwa asibye akaboga yali asibye akaboga bulungi nnyo okugamba nga siga otunuulira n'otatuzayo gwali akubiri oyenderawo anti omuntu ayenda mu kikolwa ne muntunula oliisa amaaso kakati gasozaayo gwokubiri oba okuba bufaananyi oba ogenze mu bufaananyi bwewenzi ebirowoozo kali ng'alimba n'abawala b'olina okumeetinga before you die the one you must meet before you die oyogera na Jamaica sebo bwe oyogera ku bakazi obedda kati lujiddemu anti ngezaako anti okumiza ngezaako okunyonyola mu kifaananyi ky'omuntu oli okusinziira bwe yali ng'abalala engeri gye baalinga bamuinterpretingamu amaanyi ge n'obulungi bwe ng'era bw'omutunulako mu butuufu ogamba ye mmwe oba ye ggwe naye munnaye yasendebwa neyeyawula mu banne n'afuna banne basobola okuba ng'anywa nabo ebintu ebyo bali bafara n'abaleka n'agenda mu bajjuwaji abalungi n'abaleka n'abagenda mu bajjuwaji n'akola ensobi gye yakola mu biddagaladagala omusajja yamuzimbira ennyumba ebweru ate n'afuna boyfriend wa wano e Uganda ate n'amuteeka mu nnyumba eri gye bamuzimbira omusajja ali weeru ng'akazana afunye nalulungi w'ensi eno amuzimbidde ennyumba maka makula gagali nga bwolabaga omusajja azeeyo atobe muzira mu musana abonaabulira famire obulamu bukyuke nalulungi mpozi yali asibye akaboga nga yasiba akagoba nata omwana oyo obuwala oyo wakawato akaboga kalite kaboga linkolera kaboga bottle shaper figure like a shaper adira akavubuka munju ya musajja atwala akavubuka mu nyumba y'omusajja olugwafuula bbaawe oli owaddala waatali oli fala bambi ali mbuddu akolerera balangira nabambejja wano yali muzira ali musana jukira mu kunywa ebiragalalagala ebyo bikuleetera okuyitako ne weerabira oluusi too much of anything bikwerabiza obwongo drugs kati omwana muwala yateeka mulenzi mu nyumba nga bakuba drugs nga bayita nabalala house party boyfriend yatuuka okudda e Uganda ng'omuwala tamanyi nti omusajja wange adda leero omusajja akomawo na surprise bebi wange namuleka muzimbidde n'ennyumba z'abapangisa azisolooza mboko agenda okusanga bali mu zipate bakutte zifayiro baseesa ne webekisinga omulenzi oyo alinga gwe baali baguliza nako ow'ebulaayo kuba yali mu rasta nga yakola sente ze mu kutoba naye kye yasanga amaanyi gamuggwa era amaziga ge yakaabanga amaziga ge yakaaba gaali mayitirivu era yawunzika ng'omuwala oyo ebibye naye bikoze eki mu kukoma drug egenda okwamuka ku mwana muwala nga lyeddalu lyowulira kuba yali disappointed obulamu bwe bwonna ne bwonooneka omwana yagwa eddalu yes kubanga omulenzi yamukyawa jjukira ebiddagala ebyo bikukwata ne bimala ne biggwawo
kati mu nsobi eyo gy'obikoleramu bwana babikuba n'ogamba nti okikubye omwezi oba okikubye wiiki oba okikubye eki okoleramu ensobi obudde ne bukola ki ne buyita oli mu drug ate obudde bugenda okuyita nga walwala dda emisuwa amawungo balina kutwala mu rehab na kuwanika bibumba kirudde mu rehab kati oli ye yagwa ddalu kubanga yayitako olwa disappointment omwali yali omulungi omubalagafu nga takikiriza nti omusajja wasobolaki noloza obulungi tebuba bwongo ganda bubeera ddala bwongo nalanga buno obulungi bw'omubiri buli obwo nze sibukiririzaamu nze dda nalinga era nange natunuliranga nnyo abawala nga bwe ntunulira akawala akalungi nga bamama akubimba nagonda mazi kumbe ogenda okukafuna okalaba bulungi kungulu naye ogenda omutuusa ewuwo nga ate obwongo bwafulumya ebigambo byafulumya tebimakizwa nze ndowooza beauty olina kuba namakiwa nga bwongo butuufu kati omuwala oyo gwe twali tusubiramu obulungi gwe tukiisa amaaso ffe mwamaliriza obwerere fe abaali batasobola kutuukawo kubanga omuwala oyo yabula ebintu bingi n'ogwobusiyazi yagukola olwalwana ebiraga bimukubye tasiraga bakazi banne jukira sente oli ali eri aziweereza bambyakola tebebaga ono zimuyitiriddeko tamanyi azikozesa neyedragingira nafuna ne bakyala banne nawasa awasa abasajja n'awasa n'obuvubuka anti nga ye bamukwana kati ate bali abasiyaza abalina embeera nga bo bakulanga basajja nga bawala kati nga ate naye alina sente jukira waliyo amakamadde bweruyo abebweru abasiyaza abasinzire bulayi eyo basiga mwabo sente mwabo balinga abasajja kati nakwana oyo era bamusinkanako mu bbaala oyo mwala yenyini ng'alina ebbaawe ani baawo omusiyazi baawe bali bamuyita Sandra yika mwogereko yo oli omulimu gwagwagala atulaba tebuza zowuliriza wano za muntu kinoomu siza chana eno kati koyogera akamukakuyi ekinsoseza nenjogera n'erinnya ekinsoseza nenjogera n'erinnya nze nva eri nkaalakaala n'oli omuwala eyagwa eddalu njagala okumuwa hag onkulaba weteekawo okitegeera njagala okumuwa hag amugambe hey baby erinnya sijja lyogera how were you doing cause yali celebrate buuza mu luzungu yes baserebe baabogera luzungu anti oluganda balwerabira olina okuwoomereza amangu osika omuzimu gw'omuki kale oba osika tension kati kumbe simanyi nti omusajja ali wali alaba Sandra ye mukwano gwage ddala nnyo abantu kati omusajja Sandra bayizoga omusajja eriye Sandra gamba omukyala Sandra bawono omukyala omulala kitegeeka omukyala Sandra ye yali omusajja bawono omukyala omulala gwajja okuwa agalaba baali bakamukwana ngakubye ekigoye kye kirungi kyeru era akabuga kagize eki akabuga ekigabo kyekinkole zanda kafuwe nga tonnayi neyanze tata neyanze nange neyanze nfuwe zonna luma nedda mpa omukisa giba esatu emisa giba ebiri giba esatu chances ziba satu tuyakunyagula ngandaba osowerera yongeza gia nyongezemu ebinyuma ninawo akalala kenja okugamba ajja kumala kangamba kale so yolyedeta 10 ezirya bize zijja okusigalayo anti togabanga 2 muno soko teeke zino kakiriza gaba 2,000 zando badde onyakuddeko akasente kange anti oluddewo nedda badoga bite bozi sigwa maraka ninkasokoolayo mpata binyimira kunyuma bananga batulaba eyonze naloka tuli mubyadda byetunyumya tugezaako okubuulira abo ababadde baagala okugoberera okubbirira temukikola kibi nnyo kibasuula eddaluyakuya ddalu ebyobugagga byammwe ebyandibajjidde mu maaso nimulowooza nti bwe munanywa ebyo mujja kwangwirwa kumbe mujja kudilayinga
munnange tubadde tukyali ku mwana oyo w'obuwala owaka white owakabogo oyo mubalagavu twalina mu club bagiyita votes egimanyi bulungi nyingidde mulengedde muwala oli yali mubalagavu ngambe neero kakoga yali ku counter omwami yali agenze kufuuyisa omukyala nange nkuweyo onyisiza kale sigenda kuddamu kola munnange ntandika omugamba tine maama mwana gwe naye lwaki nange tompayo akakisa olwaleero enamba gikola eki jimpe wallahi sivano nga togimpadde onnumiza nze nkulaba ku bikebe bya movie ebyebizigo twasingayo bulungi namuzi video z'abaki z'abayimbi abatusinga obunene naye nga nasooka kumuwaanawaana you look good, you look cute, I like your style, can I buy you a wine? Sebo bansanga nsokoddeyo akasente kange akawole ku last mukasawo kanaka omukulu yankuba wano mabega omukazi tonkuba zanda nemutwala ku polisi nga oli bwanakuva emabega naja kuba nali njiguliza bwe ntukawonaofuwa ebigambo singa olukono njogereza ntabbira manyi nze nfunye ambese mukabano oli bize bwe ntunula n'erindabula abasajja beeyisayisaawo bwe ntuusa bwe ntunula gyali nga nsimayira nga bwe ntuuse eno obusongo nga ntekako ebanja omukulu yanva enaja waye okuva ddi okuva ddi ng'otwala baka banno sibitegeera ne mugamba Sandra kiki otegeeza okungamba nti okuva ddi nga ntwala baka bannange wano olabyewo omusajja nze ndina mukazi nangamba kiri ekyana kyeyagala kikubira ddala bitishaati ebinene nekikuba n'empale ennene kati nekivimba n'akasumululo akawubanga musajja n'obusawo akwata bw'abasajja akwata y'abasajja n'agamba obadde tokimanyi nti ono mukazi wange ne mugamba Sandra yali yandaga yali mukwano gwange jjukira katandika akawala kato ngera bwegambe nti abaana bagenda bakula nga beeyonoona kuba Sandra namumitinga ku TLC abamanyi TLC eri awo ku CPS yali ku CPS emabegaawo Sandra we namumitinga akawala kato nnyo nga kalungi nnyo naye nga bumanyi obuwala obeera bwakula ekisajja kati oba eddalu lye libuleetera oba abantu abo babeera mu kiki ekikyuka kuba she was cute and ngolaba muwala mugezi ne mu klasi yali mulungi olugambo lwajja oluvannyuma ng'ali mugezi katudda wali mu club nga ngamba olwaleero sebo nafunye omugole tuze tubadde wano nga gamba mweyisiŋŋanya akusanze ofuwa ebigambo eya nti eyankonako naŋŋamba oyo muveeko va ku mukazi wange kuva ddi ngaokwana bakabaki basajja nemugamba gwoli musajja gwoli mukazi noono omukazi biki byoŋŋamba nangamba Zandula tokimanyi nti nonze bano baba bakyala bange ono wange kati nafunye omugole si oli gwosuubira bw'oba oyagala kakasa nti wange si wuwo kati kankulage nti wange eŋŋumi teyali ŋŋumi teke ngoro poliisi cupa kiki yalozaako sibitegeera tokola bikolwa nakuba pekiseni kireke ekyo kireke yakuba pekiseni oyanjoga kati yakuba pekiseni n'aleeta ku nnyo otegedde nti wange akasente kange anti kunyumiza abakozi b'ebikolobero sente nyongera bwongezi ndala nakumala wiiki emu gasikwongera nedda ate olina kunyongera otegedde omuggo Zanda
Ompye muko. Nze yali yewagawaga. Sandi ompye muko. Era mutuufu. Mwana nakkiriza nga Sandra mukazi wo. Tukole singa kaawo. Rika kati. Uba kubye Pexen ndabe. Yakuba Pexen najjayo nateka mukamwa. Nangatanda bakugira. Bwe yakuba Pexen nayagala leta kunyinda apogiseeko ya nateka mukamwa. Mukamwa wako. Mukake omwami. Anti oli yali mukyala we. Tukome wano. Okategedde? Mani gampe. Anti nja kunyumiza endala najjadde ku olulala. Ate no bakati bano balinga basatu kubana. Tukome wano. Byenkuwulira byaddala era bannange era yeyo omuntu eyamala n'amukola ki omuwala oyamala n'agwedda naye ate omusajja yewaali Sandra yeyagala. Tusiibe. Era tulina okusiibira ddala naye ffe tetumwe betwalooka bannanga batulaba eyo naye emisemo egiri mu bantu era kati oyo omukulu we Sandra alina n'akakukulu akalala akaba abalala basitula ne bagenda e Bulaaya. Kampani nene. Mweraba.